Ewe fena tulisanyu kane tumusinza nti nga mukulu Katonda wa amagye gazinzeeko Kampala gagizingeko amagye mugaleke gazingeko Kampala ebyo byonna byabwereere. Oyagala kuntandisa vidiyo nga sinaba gitandika? Ayina enamba zaabwe azimpe nze mbabuulire bakwate Kampala bagizingeko bagitwale kubanga era bane Kampala bagenda girekawo. Akayimba mukwano obudde mukwano obudde kayimba kikemba nkuwa sooka ombuulire nkuwa akayimba nsumba tuwa akayimba bamikwano mukama waffe yeebazibwe nnyo mujje baleke emirimu kansuubire muli bulungi mukama yeebala obbakuuma mukama atukuumye si byangu tetusobola butawera Katonda bujulizi ne bwe tuba twasuza enjala bw'osula enjala osobola okufuna ennyingo y'ekikajjo n'olya n'odda engulu naye muganda wange ne bakugamba nti oxygen bukadde bimeka temubimanye eby'e Uganda otandikira kuva ku bukadde 5 paka ku bikadde 8 awe watyo in between ze sente z'oba olina okusasula kasa kikwata ku oxygen kati kanakayala kali wali omuwarabu agamba kali wali nga umanye ekyo tekirina makulu okitegedde. So enjala bweri etuluma sente zaffe abasajja bazegabanyiza banaye abasajja bagabanye sente mwaziwulidde wamma mwebale kujja olwaliro ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021 njagala okusooka okwetondera abagoberezi bange ku YouTube Asimuwire Bible and Politics. Video eggulo yantabuseeko nabadde ndya wakawungezi nga amasimu gayitingana tetukulaba konze gyendi nabadde njitaddeyo nefeyiringa mukuba ate nesimanya kuba nabadde bize nabadde nyina byendiko ebirala ate ka network ne kagaana okunyamba so nkedde gitekayo sawa nga 12 ez'okumakya njitaddeyo negendayo so bambi munsonyiwe nabadde sitegedde nti egaanye okugendayo
kyekyo njagala sharing video eno then tusobole okuba nga tugenda mu program y'olwaleero mpanvuwanvu ebyokwogera bingi nnyo Bible and politics. Kwata woowandika notebook yo pen owandiika ekitabo ky'ebikolwa by'abatume essula 12 ojja kusoma okuva ku lunyiriri olusooka kubanga ebyo nzize mbisomesaako. Kerodde n'agolola omukono gwe okola obubi abamu ku b'omu kkanisa n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana n'akwata ne Peetero byonna mubimanyi n'amuteeka mu kkomera n'amuteeka abasirikale 16 bana ne malayika n'amukima n'amutwala ewa nnyina gundi byonna mubimanyi tugenda byogerako naye nze nzijeeyo olunyiriri lwa 28 mulumu lwe tugenda okuyogerako naye ng'essula yonna nja kugiddamu tusobole otuuka wano tubitegeere bulungi. Obudde tulina butono ate ng'ebyokwogerako bingi Bible and politics. Katonda atuuka n'akyawa ekibi ky'abakulembeze. Omukulembeze kasita asussa amalala Katonda atuuka n'amukoowa ye n'amwekolerako. Kyovula baffe Katonda tumukoowoola ye yaba amwekolerako. Bingi nnyo nga bw'osharinga video eno bulijjo mbagamba ne mbagamba bannange nti era ndaba mmwe omuntu ye gundi gyansookesezaako omusajja wa Katonda ekibuga bakisazeeko. Ekibuga ate kati bagenda kikola ki? Era bagenda kivamu batambule bagende. Olunaku lwe banaakoowa bajja kukivamu batambule bagende. Tewali gye bagenda kutwala bintu. Era omukuumi gwe bataddewo akuba abantu embooko awo nga si ye nannyini akeedi yaawo era tegenda kuba yiye. Era bw'abange waka yalese tewaliyo kawunga agenda kuddayo ng'era mukazi we talina kawunga. Bamuyiyeewo ng'asula mu mama yingi ya pole agenda kuddayo ng'ali mu mama yingi ya pole. Okitegedde ekyobusiru kye balina bakolera omuntu mu kutusiba ate yasooka kusiba bo bamanyi mbuno bo bate nti bo bali free naye nabo basibe. Era His Excellency Kyagulanyi yagamba bwe tuba tulwanirira bo nabo tubayamba okubalwanirira lwakuba tebakimanyi. Yes. Nga bw'osharinga video nga bw'oyita abalala nyina ekintu bulijjo kye mbagamba. Ennaku zo zonna mbadde nkyogera ku ne mbagamba mmwe Uganda Mukama agenda tuwa Uganda empya erina minerals ze tutalabangako. Erimu ebintu bye tutamanyi bye batannakozesaako. Nabadde nakakimala mukamwa mbadde ndi awo ku nguudo za street nze omanyi nagoba BTV bye Uganda nimbadde ndi awo nga mpita ayita nti nga ndaba amawulire ga oba ne Katonda akinsuddeko ati ankibikule agataliko bisooto. Sanyu Robbi namweruka anti omanyi olumu kulwokubanga nakolako nabo ndowooza oba kulwakuba ngenda nenjira kulwakubanga nakolako nabo like that naye nga I don't trust their sikyayagala katemba waabwe naye nga bakoze bwe bati Bushenyi municipality si mu village municipality ekitundu bakiyita Kizinda Bushenyi municipality Kizinda municipality mu Bushenyi. Abaana abalunda babadde balunda ente awo balunda embuzi balunda ente ne balaba oluzzi just osimako katono bwoti mililita nga 6 okuka wansi iyo 6 mungi amafuta gali kungulu bwe gati gakulukuta galinga mazzi galinga kitaba. Abaana ne bawunya ko bibatinga mafuta ne batwalako ewaka ne bayota amafuta siga kuzimbira simanyi refineries mutaka mulimu refineries ettaka lyamaze okusengejja oluzzi ne ludda kungulu. Bino bye mbagamba tebiri Iraka tebiri kata kubanga zensi ze bagamba mbunne kata edda batugamba nga mbukata Iraka balina amafuta just osimako busimi kilomita ng'emu mu ttaka osimako katini bweka ye kilomita emu eba mpanvu wamma osimako katono bwoti sentimita oba miruzi osimako miruzi z'ettaka 5 zokka bwoti n'ogwa ku mafuta kati Uganda tokyasima
bagezokanga abantu baleeta ebidomola basse na batwala omusirikale n'abuuza kiki ekiri wano agenza otuuka nga mafuta abaana ne babagamba mu mwaka galaba ffe twagalabyeko kennaku kemabega era waka ge tukozesa mutaala kati awo ne bakubira ba RDC simanyi baani ne bajja ne basenako ne bayiwa wali ne bakumako omuliro ne gukwata ne beebaza Katonda enzizi z'amafuta zatandise tetwagala kuzimba refineries nakibagambye Museveni alowooza mbu asobola okubba Uganda ogimalawo agikongoseeko mulimu obugagga Uganda bweyina tetubukwatanga nako n'abeepanka okubba tebabu Bushenyi wano amafuta gali kungulu enkuba ne bwetonya terina kyegakola nice nze mbasaasidde wamakola bwoti bw'omala okuva wano ku programu eno genda okyajinga essimu yo Teacher Lumbu yatugambye essaawa 2 making sure nti omaze okufumba temusiriiza emmere nze emmere nsirirako lwa Lumbu yoyo gwe mulaba naye nange ngenda kufumba mangu naabe ntuule mulinda atugambye tukyajinga amasimu temwerabira Teacher Lumbu yajja bannaayi byebyo nno bannange Uganda bwetu werimu temufaayo kubaagala okumalawo Uganda tebasobola gimalayo tebasobola kumalawo Uganda naye ekinnuma waliwo ebinnuma bingi nnyo bulijjo bannayuganda tubagamba nga balowooza tulimba tubagamba bannange Uganda twerwaneko kati muleka mbabuulire ekiri emabega okubagaana Kampala bannayuganda Katonda atuyambye atuwadde time y'okujjako Museveni gavumenti yo jjijjako omanyiye Museveni ayinza okufa gavumenti neesigalawo okimanyi okujjako gavumenti mwekambabuulire Sudaani wano mulaba Sudaani omusajja we Sudaani yajooga Abasudaani naye bwe kyatuuka ku mmere basituka ne bamuggyako bwe kyatuuka ku mmere Sudaani Field Marshal bamuggyako lwa mmere ebyo bye mulaba byabaleetera Nabbanja n'abawa essuubi simanyi ku Lwokuna ayongezaayo wiiki olwaleero ndabye simanyi bagabiddeyo oba abantu 6 n'endabira ddala abaffere bayimiridde Prime Minister yasindika ssente baminisita bamwetoolodde ne basindikira omuntu ne bamukubira essimu hello Asimuwire yes how are you have you received anything on your phone yes I've received 100,000 shillings whatever yeah that is a cost of whatever then when you go to outlet they will charge you 1,000 then the other money it's for what but minister ne babuuka bakoze ekyamaanyi ennyo ndabye mukamwana w'Obote ani oyo Amongi nisimanye Amongi nabuka mbolo gavumenti ekoze nnyo kubanga basindikidde omuntu abakazi baffere kambabuulire ekirala Uganda milioni 50 baba milioni 45 bwe bato bagendo ziwa sente era ne mugamba mbuno muina gavumenti ne mugamba mbuno muina ba minister bali kutuuka koddi eze sente bwe gavumenti etagwanga ddalu gavumenti etegeereyo abantu abalina amagezi system yegaba sente nga bwolaba ekkolero kampani ne bweba y'abantu 1,000 ng'erimu abantu 1,000 bwe ziba ssaawa lunaku lwa kufuna salary kamyansa bwe kati bwe pa buli omu n'arisiivinga ssente ku akawunti ye system naye ndabye abakazi bali baffere ntegedde lwaki Museveni yeekuŋŋaanyirizaako abakazi be bamwetoolodde bwe bati abo abakazi baffere
sebo bakubye n'endulu oyo mukamwana w'Obote n'abuukabuuka kugamba bakoze ekyamaanyi ennyo bokka be beetoolodde podium bwe bati bali mu kubafera babateekamu essuubi eryo ery'okubongezayo wiiki lunaku lumu nnaku bbiri ono ali eno mbuna aweerezaayo abamu abalala beekutuddemu bali mulonki simanyi balonkinga okukola biti bataddewo olutimbo lunene bataddewo entebe simanyi bapangisiza oba luumu babiki wanyirira balinga abali mu ggulu emmere mwekamba buli emmere yaggisako field marshal awe Sudan Museveni kyava tabaagala Kampala amanyi musobola oyiika Kampala bannayuganda musituke mukeere ku makya oba kiro bugenda okukyanga ekibuga ekyo kijjudde temusitukawo temuvaawo mbabuulira omusajja n'ajooga Uganda n'abamanemere kati mwereka mbabuuze Museveni bulijjo video yatandise dda gwakyalinda video sebo twakolese wulira bulijjo atematema district ekyalo nakiwa district service delivery nagamba district eno nga nnene kati service delivery service ziva zitya empigi ku headquarter zijje Wakiso ate zigende Butambala ate zigende Gomba oyo yenna yali mpigi nakutulako Gomba yasoka nakutulako Wakiso good service delivery nakutulako Butambala nakutulako Gomba nakutulako Gondi service delivery wabula ezo zonna ze kakati abo bo batukolera ki bwe ziba nga ssente minisita yalina okuzisindika okuva e Kampala azisindikire buli muntu kati district yatematema zaaki baleaders aba local governments batuyamba ki kati bo baveewo tusigaze Nabbanja kuba yekka yakola anti Nabbanja ya bankinga ssente Nabbanja yagaba obutimba bw'ensiri Nabbanja yali ku mobile money seba ataddewo na wali obupanda naye bannange kati njagala ombuli naawe kubaganyamu njagala osooke nali simanyi nnyo mathematics naye waliwo bye batusomesanga simanyi speed is equals to time times what over what is equals to x times y find k simanyi biki ebyo kati naawe kubaganyamu ebirowoozo awo buli munnayuganda bwe bakusindikira ssente nga bakubira essimu ozefunye nga bakusomesa ne bwe bazijjayo nga bakubira omulala mugenda kuggwayo ddi mugenda kuggwayo ddi anti time times speed times time is equals to distance times is over 100 kati bannaye ate kati ndeete blackboard kati mbasomese mathematics ebyo mubijjukira ebyo oyo principal wange gwe mbagamba oyo yalwazizza ndi omukyala twali ku ssomero n'ayita abantu abasima tooyi nga toyi y'abaana ejjudde n'abagamba simanyi oba ayagala mililiters mmeka abasajja ne basima ekinnyanga kiwanvu bwe yajja ne bamugamba bwe bagimaliza ne bamugamba ne bamugamba tuwe ssente kilometers zonna ze watugambye osima ziwedde n'ababuuza ziwedde nti ye musajja mugezi oyo ye teyakayana ng'agenda ku ttooyi ng'akwata ejjinja ng'atunula ku ssaawa ng'alita speed times biki zino gundi teziwera nga ye atadde ejjinja bw'ati abaze bubazi oyo misuso era sebaggala era bagenda okumaliriza ne bakayana n'agamba nedda temutukayana omwana omu omugumu ye nakkiriza okukkayo nga wansi nzikiza n'agamba bo bano nga babadde basima ne bakwata olukoba omwana nakkirira wansi n'agira bw'ati bagenda nga zayogedde zeezo nga bamumye miligrams nga 600 n'abagamba muddeeyo musime naye nga wansi enzikiza tokyalengera na kinnya yakola bukozi bw'ati time ekikulu mbyerabidde nange
speed time is equals to over 165 bwe bityo kakati gwa mathematics wamo bitegedde. Find the speed, find the centimeter, find the liters. Ekyo ekibuuzo bakyeta simanyi bwe besobola okudduka centimeters mmeka okutuuka mmeka, liters mmeka ezigenda eggomba ng'ovudde ebuddu ng'ate osembayo butambala. Kati ne bakuzinyisa olugujje ku lupapula n'obibala n'obisazaamu n'osaba olulala n'obisazaamu. Kati wamma mmwe ababimanya aba mathematics mubitegedde. Kakati njagala obalemu Nabbanja gwaweereza ssente gwakubira erinnya lyo gwani nze asiima owiro obeera wa olina abaana bameka mukazi wali bulungi yawonye covid ssente ozirabye kati ogenda gula ki muceere oba enkoko yo bw'ogikalirira beera ng'ogiwunyako naye nga okoza mu mukene byebyo. Kati agenda bamalayo ddi miliyoni 45 kuba nze siriimu. Nze namugambye nze tazimpa ewange tasindikayo yadde 10 n'Ebeneza tamuwa. Kati njagala wobale time speed time zi time munagwayo ate olina okubala obudde bwa lockdown olina okubala obudde bwa lockdown yagwako ddi. Kakati obale speed gyakozesa obale time ogenda kufuna answer. Nzijukidde mathematics bannange ntunudde bwenti nendaba muwala w'obote nga asanyuka kugamba bakikoze era bannayuganda mubeere bagumu. Naye mwe abasanyukire gye emitwalo 10 njagala mbuuze amongini simanyi Nabbanja ewaka ewammwe mulya ssente mmeka olunaku? Tugula mu katale keekamu kugambe gye emitwalo 10 mukoze nnyo era kikwetaagisa n'okubuuka. Mbadde njagala akakondo kawogoke be wansi olwo olubuto okkirize. Lwaki mutumanyira obwenkanidde awo? Bannayuganda mwe bannange ekikwatagana n'emmere nga twayise kukubawo ekikwatagana n'emmere buli muntu omanyi waliwo olumu lwe bagamba bwe bati ne bagamba naye bannange oyo omusajja akubye omukazi naye bannange omukazi asukka leero kaba mukube. Ab'emirwano ne bagaana okuva eno gamba mumuleke oyo omukazi abadde asusse omukazi ng'ajooza omusajja ate n'oyo omusajja mugumiikiriza olaba wire yeevuddemu okuba mama Ebeni kwegamba bantu mmwe buli muntu ajja kugamba bannange tewali nsi erina bantu bakkakkamu nga bannayuganda sinnababalaba. Oba bannayuganda tuli bamalayika, bannayuganda twandiba bamalayika. Ne ku mmere tusigaddeyo ewaka nga tutudde. Sudaani baali tebabuliddwa mmere. Waliwo ebyokulya bye baalya babiyita kubusi bibaamu 12 mu kapakiti nga bigula nusu 100 olw'e Uganda gye bayita wanuria. Kati oli yabagamba ekonomi kyankalanyemu mugenda bisasula 10 mu 10 bichapati 12 ne beyiwa ku kkubo lwa nusu 10 kye yayongeramu. Olwaleero ali kitalya. Bannayuganda balinze Nabbanja bw'abakola bw'ati Nabbanja ayogera kino minisita wa gundi ayogera kino n'omusajja ono alina emimwa giringa amabwa yaani bamuyitaani ongora simanyi ongora. Oyo omusajja oyo alina emimwa giringa amabwa yagamba abakubye sweet Pepsi babadde basirikale bamu West Africa. Ensi mu West Africa werabika Nigeria ye yakubye sweet Pepsi omutwe n'egwabya ne bagwabya. Aliawo emimwa alina emimwa giringa ennyama giringa ekifi ky'ennyama giringa ebbwa kigitegeerekeka. Abadde State Minister for Defense ye yagambye tuyongeddemu ewiiki. Kati ate mu olwayombye ne bagamba kakati ate nedda ono n'alonkinga. Luli nabasuubiza ne mbagamba ngenda baleetera pasita gwe bawa ssente okuva e Canada. Abantu abali mu bitundu by'eggaba mugende wa pasita Peter Kasirivu owagaba Community Church bamuwa ssente zammwe eza covid. Abalokole baggaba Community Church mugende wa pasita Kasirivu abawe ssente za covid. Oyo Kasirivu pasita wange kambabulire bulijjo mbagamba S1
nagisomera gaba Maranatha High School. Maranatha High School eri kugaba Community Church. Pastor wayo ye Peter Kasirivu abeera gaba asumba wa abeera sayirize Kansanga Kabalagala asumba gaba Kansanga Kabalagala bunga in between yawo ndowooza wasula wali amakage naye nga asumba gaba Community Church mumukubira amasimu abalina essimu ze teyali Peter Sematimba teyali Peter Sematimba yali Peter Kasirivu Peter Kasirivu abantu begaba ebendo bendeeryo mumugambe sente abazungu ze bamuuza COVID-19 abawemmere nina drone kati okwetoloola ensi eno naye nkyabuliddwa bangambye drone zonna ze nnina ku State House bakuba drone bazitta buli nsasi neeva mu bbanga n'egenda egwa mu nnyanja wali ekitubulo kakati zisaana nga ziri invisible ngeza tichalumbuye ezo nazo nkyazinoonya nkugambye omuzungu sigenda mwogera linnya wamma from Canada yawadde Kasirivu sente Peter Kasirivu ate okumanya Peter Kasirivu naawe neewuunyisiza n'okyusa n'amanya ga ministry yo Peter Kasirivu mumukubira abawe sente wa meza COVID-19 mere full nina bintu bingi nnyo by'okwogerako mubadde muŋŋamba okwogera ku bintu bya Kibalama bino ebya Kagombe mbadde saagala byogerako kubanga ne Secretary General yabyogedde eggulo Rubongoya Secretary General yabyogedde n'agamba tubiveeko naye muli mu kabokisi wamma kitegeeza ki wamma tulabanga ekibiina bakitwala Kagombe yagambye bw'ati mbadde saagala kukyogerako bannaye kuba kino tekisaana kubanga olina ebitabo ne bw'oba musiru nga wire nga tewasoma nganze kino kiri mu girasi Kagombe yagambye ate Kagombe mu mugambe bwe muti Kagombe weewummuza ebyenfuna Kagombe kati omuntu yenna afeesinga nuupu mu ngeri bwetu oba ofeesinze Uganda obeera mulabe wa ggwanga Kagombe nkubuulira nuupu gye omanyi waliwo olumu oyinza waliwo ekintu ky'osobola okwetakulira ne kikuleetera obuzibu nkubuulira ekyokuba katula kanku ekyokulabirako ekyokubanga bakera ku makya n'ozaala omwana tosobola kukwata mwana n'omutta mbuno olw'okubanga gwe kitaawe gwe wamuzaala omwana bw'amala okuzaalibwa eyo leve eyiyagivaako n'abeera mwana wa ggwanga taba na wuwo ng'omujjanjaba naye bw'omutta si wuwo bakusiba gwe kyokutunyumiza mbu wakola ekibiina kati ekibiina lino ggwanga buli omuntu yenna ayimira mu kkubo lya NUP oyimiridde mu kkubo lya Uganda bwe bakumenya toyumba bwe bakumenya tokaaba Babesigye bali eri bakaaba Kagombe si gwogenda osooka bwekka okukaaba no okitegedde Babesigye bali eri bakaaba ba Museveni bakaaba baafa beekwese bavunda balabika batambula baafa biri awo bwe bityo kuyimirira mu kkubo lya ggwanga buli lwoyogera ku NUP oyogera ku Uganda kati oyogera ku salvation ya ggwanga kakati bwe mbanga mwakola ekibiina Kagombe yagambye bw'ati ne bwe nayogera ekyo kyokka ate kati Kagombe yagambye bw'ati abantu abalina ekibiina bakivuze bubi ekibiina bakisuula ensi yonna eraba abaana basuula ekibiina kyava ku mulamwa twagala tukizeeyo ku mulamwa Kagombe bw'obanga mu mutwe toyinaamu pamba kuba tusobola okubanga tukayana naawe nga gwe Katonda yakukola bulala ng'obwongo buli mu lubuto ng'ate ebyenda biri mu mutwe kati gwoba totegeera okujjako nga tumaze okukukebera ne tukizuula nti gwe ebyenda ebibyo biri mu mutwe kati obwongo buli mu lubuto kati gwoba totegeera mwatandika ekibiina 2 ne mubulwa yadde omulema nga temumulina leadership eriwo nekwata ekibiina mu njogere luzungu oba munaku bunaku ekibiina nekibuutikira eggwanga nekiwangula obukulembeze bw'eggwanga entebe zonna nekiyoola nekibeera mu gavumenti nekibeera ne mu opposition
wabula kati gwe tugamba mmwe abaakifuga obulungi bano abaliwo be bakitomezza ekibiina kivudde ku leerwe musajja gwe mu mutwe olinamu byenda obwongo buli mu lubuto okuva 2014 temwafunayo yadde chairman w'ekiyenje wabula kati otugamba mbwe ekibiina kivudde ku mulamwa ekyo nkubuliro ojja kulowooza okwagala ennyo ssente gwe mwana gwe kankubulire enswere y'omululu bagiziika n'omulambo enswere y'omululu bagibuutikira bagiteekako ettaka ekkirira n'omulambo mu ntaana musajja gwe weewummuze si gweyogerera Kibalama bwe muba mwazaala omwana mwebale kati omwana wa ggwanga te musirike ate musirikire ddala ekibiina bakitambuza bubi mwajja ne bakansala bameka ekirala endagaano gyatulaga eriko Nuupu ne People Power ekibiina kyabwe kimanyi kiyita NUSDP bikoze bitya plus NUP ya Kyagulanyi People Power ya Kyagulanyi naye Kagombe olina amagezi Kagombe olimu amagezi gwe bw'otuula awo olina obwongo gwe bwolaba otulaga ambulera Kagombe ekikwatagana ku NUP genda obuuze Museveni ayina emmundu ayina SFC yafudde n'omulambo tugunoonya agira n'alabika n'amala n'afa agira na Kagombe weewummuze bw'oba Uganda gyesonyiwe ako ke kati k'ekibiriiti kamu kokka kwe tugumira omwana ali eno akuba omwana ali eno tuli eno bweru tubonaabona obeera ng'aweddemu essuubi n'ojjukira NUP n'osituka n'otambula Kagombe anti akanaafa tekawulira ng'ombe Kagombe wulire ng'ombe Kagombe weewummuze nze nkubuulidde RDC yagemba omusajja yamulumbye n'ekiso kirabira nagamba bannaye mwebale kunsabira bannaye mwebale nnyo nkyali mulamu bannange sinnaba kufa naye omusajja yanumbye kati RDC akaaba simanyi nabadde nnyina security ali wali atudde ali abikajjo kati nennyingira mu office omusajja najja n'ekibaasa nga mulimu ekiso naye bannange nasimattuse Kagombe weewummuze bw'owulira embwegobwa w'ekiwempe ow'ennyama tosala owekiwempe akugambye empise wali embwa n'engoba ojja ozunga n'omukalo kansirike ojja kwagala essente mwana gwe okyali mwana muto genda okole essente gwe mpereza wano passport y'onkufunira akasaale jangu tukole weesonyiwe Uganda Kagombe kansirike why now lwaki bize kati olutalo lwa Kagombe NUP olutalo omulaba luli combined lulimu ebibiina byonna okuva mu NRM olova simanyi ba FDC bonna bali awo balwanyisa NUP naye mmwe jjo nabagambye mu video yajjo nabagambye Katonda bw'agaba amagezi bw'agaba obukulembeze agabirako amagezi ebintu NUP byeyiseemu Honorable Kyagulanyi byasolovinze ng'ali mu amakooti sigage goli musajja kuliko polisi kuliko amagye ab'obuyinza ab'engeri ezitali zimu naye nga wonna abawanguza amagezi nga talina ssente abawanguza amagezi senga ebyo byali bize mu maaso ga muntu mulala kati nga Museveni eyagibwako edda obuyinza senga byonna byamusinga tannasingibwa ku musango why yalina obukulembeze yalina n'amagezi kati bonna beegatta eno balwana na future ya Uganda ekyo leka nkibabuulire balwana na future ya Uganda why bwe tumala okubamenya NRM neyetunulamu ng'emenyese tugimenye tugikubye ku ttaka yonna eweddewo FDC tugimenye egudde ku ttaka eweddewo bagezaako okuleeta simanyi anti eyo yafiira mu zzaaliro anti yafa lwe bagironkinga ffe twali tetunnalonkinga yo neefe ate era ne bagiziika kati bonna batuula ne batuula combined okulaba kino ekintu ekitambula tukikole tutya omuwala wa Museveni yafuna vision Natasha yajogere gundi wa Bugembe naye tebagitegeera nti nalaba akantu akamyufu kyatandika ng'ekintu ekimyufu
nekisituka wano mu Uganda nekisaasaanira Uganda yonna nebuutikirwa Red n'agenda mu maaso n'abuutikira Africa ensi yonna neyaka ekitangaala Red nkugambye kino ekirooto muwala wa Museveni ye yakiroota teyakitegeera kakati bonna batudde ba FDC balaba bamenyese baweddewo olaba batuuka n'okusayininga omuzannyi ne bagamba katutwaleyo ono kuba kati FDC eggwawo Lukwago ono ye ne bamwekwata Lukwago ne naye n'omuzannyi gwe baatwala omupiira gukuba mubire batuwanako wano ani abiseera byonna ali nkyali wa byamizannyo nnyo ne batugamba Manchester United bwe muleeta Falcao nga mumaze was it Falcao yes banatembera biti si oyo omusajja Falcao oyo w'ekiviire yali alina ekigundi bwe kiti nga lisimati anyira bya amagolo mu Germany wano simanyi Germany simanyi wa muganda wange Falcao yatuleetera akapiisi Falcao yatuleetera akapiisi nga tumuguze buwanana tayagala kugwa ku ttaka sebo Falcao tayagala kuddugalira mu kisaawe netumugamba Falcao ffe tubadde n'abasajja abava mu kisaawe nga bonna bajjudde ettaka naye nga United ewangudde Falcao ng'ebyo si byaliko ali ku nviiri atereeza nviiri emipiira gikuba mubire omusajja si ye Falcao bannange waliwo ne Babatovu wamma batwetera Babatovu nga kyakoze mu Spurs yabonyaabonya Arsenal nga buli waagisanga ekane mu kibira kufe baleete Babatovu kye yatukolera ekyamaanyi byali ebintu nga bibiri ayina lwe yakwata Liverpool n'agikuba goolo 5 nga mulimu n'eno bweti eno ogijjukidde eyo yatunula eno n'ateeba eno mu mugongo goolo 5 Babatovu omu ekirala nga siba omupiira ne guba ng'ogugudde ku mazzi awo wo ekyo yonna nyenikyo omulala tannaba kuzaalwa gwe ne bw'ogukubira wali aguwoza bw'ati ne guba ng'ogutannatambula byebintu byetukolerako Babatovu n'agenda bw'atyo kati omusajja yagamba tusayiningeyo omuzannyi ne baleeta Lukwago abaana basooka olulimi nkugambye Lukwago ye yali ajja ku baloti yaabwe kino ekisanja ekiwedde abaana ne bajjayo weaponi nuclear Lukwago n'agamba mundeka mugira mu nziri z'obwa Lord Mayor nakakana era tumutunuulira tumulinze n'eriiso lyogi tumutunuulira kati ebyo byonna kye bava bagenda ne baagala badde mukiri kuba we bayinza okulaba akadirisa mbabuulira mu bulungi ne mu bubi omuntu akwata ku NUP aba akutte ku Uganda kati Uganda kitegeeza NUP kitegeeza Uganda kuba awe wasigadde tulina Munnayuganda abonaabonera ebweru oba Munnayuganda yenna abonaabona buli lwajjukira ebintu bibiri oba bisatu addamu amaanyi n'agamba waliyo enkya naddala fe ab'omu Central omuntu bw'ajjukira NUP ne His Excellency Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka asituka nayoza ebintu by'omuwarabu nayoza ebintu by'omuwarabu abaana abawala bababonyabonya gwe omusajja apaakinga wali emmotoka ng'aleese endiga 2 basazeeko busazi mutwe ne bajjako eddiba ne bagamba mwana muwala n'alyoka asitula endiga n'agiteeka wano n'agyambusa ku fulaati waggulu n'akomawo n'anona ey'okubiri naye byonna abisobola kubanga ajjukidde Kyagulanyi Ssaabasajja Kabaka ne NUP amaanyi ne gadda kati Kagombe nkubuulira ddamu amagezi ne bwe muneegatta bino ebintu temulowooza mbuno bya Kagombe biri mu UPDF ng'era bulijjo UPDF ye yamunona luli n'emutwala nkugambye waliwo judgment namba eri mu ddoboozi ne mu written bagisindika na ku email nga Kibalama agamba ekibiina si kyange kya Kyagulanyi ye mukulembeze waakyo era aliwo mu butuufu era nze CDF ye yampamba kati ssebo Kagombe ne bwe muneegatta wamma Katonda bw'agaba obukulembeze abugabirako amagezi
oyo mulenzi Lubungu yakamala okuddamu okufuna simanyi doctorate in physics in law over bachelor what banayo bambyerabidde nti ate byo nabyo diplomatic bachelor over doctrine in law wala jiwuliddeko namulaba ebiseera ebyo ng'agiza bipositinze nti ate yeeyongeddeko ekirala ku law asomesa law azzeemu afunye diguri ya law afunye doctorate ya law afunye phd ya law afunye biki ya law nga mulimu ne diploma ne certificate kati mutugende empola ebyo byonna bwe bigana nga mukozesa amankyolo Kagombe toyinza kubanga oli munene okusinga Uganda tusobola okusalawo twogeranga mutabani wa Tamale emirundi kunze naawe atamunamulye ati kakati NUP kulwa NUP Kagombe tukole endagaano atamunne amuli omuchomo tamuwa banne tamuwa bewaabwe nze ngule kati n'ebinyaanya bye naakulirako temuzanyisa NUP eryo ssuubi lya Uganda otugamba otyambuka kati NUP evudde ku mulamwa nga ffe tulina president w'eggwanga ffe tulina leader of opposition wajja naki Kagombe wajja naki ng'oggyeko briefcase mwaleeta ki ku mmeeza ng'oggyeko briefcase y'ebiwandiiko nze nasoma oluzungu munnyomera bwereere nze nasoma oluzungu esente za Nabbanja zo bannange muzirinde mumumanyi oba zinajja nange simanyi nkugambye mugira muzirinda kakati ngenze ku kyawandiikibwa kubanga obudde bugenze byenjogedde bingi ate mbaddemu n'obusungu Kagombe anyiizizza nnyo ate mwe mwandeetedde bisoggola mbingire kuba mbadde nabyesonyiwa kakati olunaku lwatuuka Herode nga yeefudde ekirala asse abantu yakoba musazeeko omutwe muganda wa Yokana simanya se ani ekkanisa gibonyabonyeza ne pasita amukutte ebintu bigenze wala abantu ne batendereza Herode nga Herode afuuse Katonda Herode ne yeefuula ekirala era bino byennyini ebiri e Uganda Herode bye yali akola nga Herode alaga olunaku lwanajja n'ayogera eri eggwanga n'ayambala ebyobukulembeze n'atula mu ntebe yeeramula eggwanga n'alyoka ayogera arrogantly n'atambula n'agenda akola embaga nga kusalako muntu mutwe bamumuleetere ku lusaniya era nga bebamala omutta nga ye yatuula ku TV Herode n'agamba nti oyo Yakobo nze nalagidde tumusaleko omutwe oyo Ssenyange nze nagambye Ssenyange abamusse bange ebyo Herode bye yali akolera ddala Bible and politics Herode yabikola nkugambye Herode bwe baakwata Petero malayika najjayo Petero mukomera ndi musuula eyo nsoma Herode bugenda okukya ku matya ne bamugamba Petero yadduse nabuuza Petero yadduse atya gwe twasibye enjegere bbiri ku magulu ne ku mikono ekkomera twamutwadde mu kkomera lya munda ng'alina okutambula amakomera 7 buli kkomera liriko omusirikale ave mu liri ery'omusanvu mwerabidde biology practicals basala omucungwa bwe bati ne mutandika okusoma leeyazi z'emicungwa bannange nkyerabidde ekintu ekyo kintomeredde wano simanyi bakiyita batya ani ajjukira ekikulu Mama Ebeneza ye yazinkolera wamma nzijukidde nange waliwo mulimu leeyazi awo ze bajja bakusomesa simanyi eno biki n'otuuka ku kali ak'omunda kati n'amakomera gaali bwe gatyo nga Petero bamusibidde mu kasaako kali ak'omunda alina okujja atuuke ku eno geeti ey'akabubi kano ako kalina erinnya najja ne ku kano kati njogera nammwe mwekka abayita biology practicals wamma nange naziyita ate sizijjukira nange simanyi bwe naziyita ayagala ozimanya buuza Mama Ebeni nojja paka lwotuuka eno ebweru Petero bwe batyo bwe baali bamusibye Herode n'ababuuza yababuzeeko atya namutaddeko abasirikale 16 mu kkomera ery'omunda kati yabayiseeko atya naggula geeti eyo najja mu kkomera eryokubiri kuliko geeti kuliko abasirikale kuliko ekijegere ate ne Petero aliko enjegere 2 kyasobose kitya bwe baabimunnyonnyola nga tabitegeera n'alagira abasirikale ne babatta n'agamba nammwe babatte sagala kummanyiira oyo ye yali oyo omusajja Herode n'agamba nammwe babasaleko emitwe
okitegedde hey nga alina obuyinza bungi kati waliwo olunyiriro olwabirimu olumu lwenjagala okusoma leero ne bwe nasoma olwo lwokka ne ŋŋenda lugamba bwe luti nti awo ku lunaku olwalaganyizibwa Kerode n'ayambala ebyambalo eby'obwakabaka n'atuula ku ntebe n'abagamba ebigambo kansooke nnyimirireko awo ŋŋende ku 22 n'ayambala ku lunaku lwe yalaganyizibwako ng'ono bw'abadde atulaganya mbaggadde nja kukomawo nga 34 ogwokubiri anti ogwokubiri gukoma ku nnaku 29 ye n'agamba nja kujja nga 32 ogwokubiri ne mugenda mu lockdown n'abeerabira bw'aba yagadde n'akomawo mu ntebe ye ey'obwa pulezidenti n'ayogera ebigambo ebyo by'aba yagadde okwogera n'amala n'atambula n'addayo babagamba pulezidenti bannaye mukyajinga amasimu bannaye mutereeze tv zammwe buli tv yonna olagiddwa tobako puroguramu yonna omukulu Kerode agenda kujja ayogereko eri eggwanga ku lunaku luli olwalaganyizibwa ebyo tewali bintu bye mukola bitali mu bayibuli tugenze ku lunyiriri olwabiri mu 2 n'ayogera ebigambo bino bw'amala okwogera ebigambo tebabiteekawo ebigambo naye sooka gowire ekiki ekyaliwo olunyiriri olwabiri mu 2 abantu bonna ne boogerera waggulu nti eryo ddoboozi lya Katonda si lya muntu oyira levo Kerode gye yali atuuseeko eyo levo si yeri e Uganda Kerode ayogedde ebigambo bafulufiga ne bayimira ne bagamba lino eddoboozi si lya muntu ono Katonda yayogedde ono Katonda yennyini mutemulaba ng'omusajja bw'ayogera bw'otuulabira ddala Katonda ayina entebe bw'ova eno bw'oti yonna baagitimba yonna ya white kati obeera mu kubeerawo kwe ono Yesu yennyini era ogenda okuva eri ng'akutunuulidde bw'ati n'ojja kati oba otandika okumutuukirako n'onaazibwako ebibi byo ogenda otuuka nga wenna otukudde n'otuuka ewa Yesu ono yennyini Yesu bino ebigambo babyogera Kerode yayogera ku lunaku olwo bonna ne bakuba engalo Museveni ayogera ekintu ekyobusiru abamwetolodde ne bakuba engalo ye n'awuuta ekyugi bo ne basigala nga bakuba engalo ayina lwe yanyiza yakolondola ebintu ne bigaana omusajja eyali awo n'agamba thank you his excellency okukolondola akolondodde wakati mu puroguramu ali live ebintu byekutte anoonya tishu taziraba anoonya katambala teyazze nako eminyira gikkirira omusajja n'agamba thank you his excellency n'engamba naye mukama bannakenya bakindeetera wano ne bambuuza naye e Uganda mulya mmere ki tulekerawo giri e Kenya olwokuba pulezidenti akolondodde ekintu kikyamukutte kirengejja anoonya akatambaala ekintu kigaanye omusajja namugamba thank you his excellency thank you so much toba kubeera gwe bannange tetwandibaddewo bw'ayogera ne bagamba ono Katonda yennyini nkugambye juuzi wano ekkololo wano olwali okulayira bafulufiga bagamba ono Yesu yalayidde ono Yesu yalayidde ono Katonda yennyini ono Katonda nolanya yakiddamu ebiseera ebyo ono his excellency Katonda hawama katugende ku lunyiriri olwabiri mu 3 olunyiriri olwabiri mu 3 ne lugamba amangu ago terwabandaalawo ekyo